mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaliro tunuulire amata gano bw'oba onaaba amata gano oganaaba otya era oyogera otya ng'onaaba ku mata. Amata osobola okuganaaba tekirina buzibu naye amata amalungi okunaaba geego agavudde mu nte direct ng'olaba n'oteekakawo mu bbaafu n'oyongeramu ne ku mazzi n'obeera ng'onaaba amata ago naye we gaba gabuuza osobola okufuna agaddayale nago gakola bulungi nnyo ago ge batunda olukumi ge bapima obupimi nago malungi nnyo osobola okubeera ng'oganaabako. Kisooka amata gano osobola okuganaabira mu ddagala eryo ery'okweyambulula ate era osobola okuganaabira mu ddagala eryo eritangaaza emikisa gyo eri emikisa namwo oganaabiramu ate era osobola n'okuganaabako gokka gaba gajja kuyambako bulungi nnyo. Kati oba ofunye amata go osobola ofuna ekikopo nga kimu kiyiwe mu bbaafu oba mu baketi teekamu amazzi matontono n'oluvannyuma funawo dda beera ng'onaaba amata ago. Bw'oba onaaba amata ago oteekeddwa okubeera ng'oyogera osobola okugamba nti gano mata njagala ebirungi byonna biteebwe bijje gye ndi nga bitukula ng'amata gano bwe gatukula. Beera ng'oyogera bw'otyo gamba nti gano mata njagala ebirungi byonna biteebwe bijje gye ndi nga bitukula ng'amata gano bwe gatukula. Bw'otyo kijja kuba kirungi nnyo. Ndi ku ggwe ayagala okunaabako ku mata gokka beera ng'oyogera bw'otyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.